Wabaddewo okulwanagana mu paaka ya Gwanda mu Kisenyi wano mu Kampala baddereeva bakolera ku siteegi y'e Buloba bwe bakubaganye n'ababatwala mu kibiina kya Utof. Okulwanagana kidiridde abatwala Utof okuleeta ssentebe Musa Nsubuga atandike okulamula siteegi eno, banne kye bawakanya nga bagamba nti yagobwa dda olw'ebyekuusa kukuba ssente z'abaddereeva n'okubulankanya ensimbi zaabwe eza Sako. Omuzadde tumubanja miliyoni esukka mu 5. Emyaka 2 nagula ennyumba nagenda China nakomawo agende. Batutte ekiseera nga balina obutakkaanya n'olukiiko lwa Nsubuga nga batuuka n'okuluwamba era ne luwummuzibwa okukola emirimu gya siteegi nga bagamba ensonga zaabwe zaatuuka dda mu babatwala aba Utof naye zibadde tezikolwangako era nti ku Lwokutaano babadde n'olukiiko okusalawo ekyenkomeredde. Kitegeeza Utof owagira omubbi baddereeva kibabuuseeko bwe balabye nga abasirikale ba Utof n'abamu ku bakulira ekibiina kino ate bakomezaawo Nsubuga bo gwe baagoba n'ekiridde kubadde kulwanagana okusikangana ebitogi n'okuwanyisiganya ebisongovu, embeera esanyalaza emirimu era abasaabaze abakedde okutambula bakaluubiriziddwa. Embeera eyongedde okusajjuka abavubuka bwe beegasse mu lutalo ne bafulumya baddereeva wakati mu kulwanagana. Abatwala paaka eno nga bakulembeddwa akulira ebyokwerinda mu Utof Aloysius Damulira bayise olukiiko lwetabiddwamu enjuyi zombi ezikaayanira obuyinza era ne batandika okwerumiriza obubbi. Tetusobola kukkiriza kuyimiriza siteegi kukola olw'okubanga waliwo obutakkaanya management ya siteegi. Tusobola kukola ekisoboka kyonna okulaba nti abantu bano nga bwe nagambye badde mu woofiisi siteegi esigale ng'ekolaki etambuza emirimu. Bwe balemereddwa okukkaanya basazeewo okuyimiriza siteegi y'e Buloba mu paaka eno okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Mmotoka zonna ziragiddwa okufuluma paaka nga kati beewogomye mu paaka mpya. Bano baliko abakulu okuva mu Utof be balumiriza okulya mu lukiiko olukadde ensimbi nga y'ensonga lwaki babalemeza mu buyinza. Sekindi ayonoonye siteegi yaffe. Omusajja yatubba tumubanja miliyoni 5 amulese wano ku siteegi lwagifuba bwakukulamu siteegi. Kati ku siteegi nsoose ne bakugende bakama bange bagamba tulabe kyekiddamu. Ku lwa Utof amyuka akulira ebikwekweto Khalid Bale alambuludde ensonga lwaki bakoze bwe bati. Tetuleese ssentebe gwe baagoba kubanga tebamugoba nga tebalina buyinza bumugoba. Ffe tutegeka kulonda oyo ne bamuggyako ne tuteekawo omulala. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.